Alright, mbalamusizzaako banyama basibo. Mwenna buli mujo gy'osinzira okola akatambi kano gy'akana kusanga. Transparent muli bulungi. Olunaku lwakubiri nnaku z'omwezi 17 ez'akonka ku mwezi ogwokusatu mwaka 2026. Transparent akatambi kano munaakafuna byonna gye kanaba katuuse. Ekintu eky'emisana gyo sitasobodde kujja nga nina ensonga watuzengezaako okwetegereza n'okugoberera mu ngeri gye zitambulamu. Megamba kansoke mpa obudde nseyogere buli omu abeeko kyayogera tulyoke tukwasaganya ensonga zino. Nga bulijjo nsooka babuuzaako besiiba ne babakwetola ensi yonna. Balamusizzaako banyabo ne bassebo mwenna abali mu Bulaaya, abali e Uganda, buli nsi wonna wonna osinza okola akatambi kano. Transparent kanaakusanga bulungi. Tugenda tutandikira olw'ensonga tugenda kubeera n'essaawa emu n'ekitundu yokka tulyoke tugende ku nsonga endala. Ngenda kusaba ontambuliza akatambi kano katuuke ku buli munnayuganda yonna bwe kanaamusanga. Olina option y'abantu 10 sharingirako 9 akamu okateeka ku page oba account yo then tulyoke tutambule. Nsaba omuntu yenna aliranye president amungambira akyameko wano n'obubaka obwantikiddwa bwenjagala omuwa mu security alert. Njagala obubaka buno abufune yonna gy'ali kubanga nze ogwange nkoze naye obubaka buno bumpeereddwa mbumuwe nga njagala abwewulirireko yonna gy'anaaba ali. Alright, tetugenda kulwawo. Ngenda sooka kuyisaawo obulango bugenda kubeera bubiri bwokka. Akalanga kasooka ka struggle, kokubiri si ka struggle, ka buli muntu yenna alina talent. Ndowooza kansooka empiseewo akalango ka struggle. Alright, People Power National Platform UK, People Power National Platform UK demonstration. Abakulembeze ba National Platform ogwanga lya Bungereza bakutegeeza nti bataddeyo bategese okwekalakaasa ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokusatu mwaka 2026 kuva ku ssaawa 5 mpaka ssaawa 11 bagenda kubeera ku 10 Downing Street, London, SW1A 2AA ku lunaku lujja kubeera lwa mukaaga nga omulamwa omukulu ogubateesezaayo okwekalakaasa kuno bagamba calling on the Prime Minister Keir Starmer to end selective outrage and human rights hypocrisy and speak about the attacks on freedom and democracy in Uganda, a Commonwealth member state, to impose targeted sanctions on perpetrated and of abuse of human rights. Ne bagamba free all political prisoners in Uganda. Ne bagamba ngoyagala kumanya ebisingawo ojja batuukira ku mitimbagano gyabwe egya bulijjo okuli email yesoma the official UK People Power @gmail.com oba ku simu yawe y'omungalo kasalaba nye emirundi 2 75 97 73 065 okumanya ebisingawo ku nsonga ezo ojja bakubirako ku kasimu kaabwe osobola okubanga olaba buli nsonga yonna bwesoma. Alright, kati akalanga akokubiri kano kali special. Abasinga obungi mundabidde wano byabufuzi naye era kuva dda nali muna byabufuzi wabula naliko munnabitone naye saagenda kulevundala nnyo olw'ensonga nasooka ne branching off nengenda nkola ebirala neyongera okusoma naye nga ndi musajja munnabitone n'olw'ensonga eyo njala kubiza omulango gutakungula bw'obanga olina ekitone kyo nga wakisirikira ekyokuyimba ekyokuzina ekyokukola ku TV ekyokukola ku radio ng'oyagala okuyimba oyagala okuwandiika na buli kimu ng'oyagala kukikola njala kuwa omukisa guno mpiseewo akalango kano okawulire bulungi nnyo osanga onoosobola okubanga ofuna omukisa okukola ekintu ekyo. Olwo munnayuganda kafulu aludde ku media, aludde mu mizannyo, aludde mu kuwandiika ennyumba n'okupromotinga abayimbi nga mumanyi akola ku radio simba muyita Bulagira Ndawusi. Ategeeza mwenna bannayuganda balina talenti nti abagulidde omukisa ogw'okuba nti musobola okugenda ku studio n'okuba nti mugenda wateeseteese buli kimu kyetaaga okubagulirwa ensonga nti ye musajja munnansi aludde music industry akutegeeza nti akuguliddewo kye bayita live band rehearsal studios. Gwe wenna ayagala okuyiga bwe bakuba ebyuma bya live band engeri gye bakwasaganyamu stage gye basettinga sound oli wa ddembe okumwegattako. Nakugamba nti era
akotereddewo kye bayita Cheza Production Band naye weeri mwe mwenna abaagala okugenda okubuukinga abayimbi abalina abeetaaga okukola buli kimu nagamba nti era akutondera kye bayita Silver Bubble Broadcast Studio. Silver Bubbles Broadcasting Studio ngeno studio weeri esobola okuyigiriza okwogera ku TV ku radio ne ku bintu ebirala byonna nakugamba nti mubeereyo mu bungi ng'oyagala okumanya ebisingawo ojja mukubira ku simu ye ey'omu ngalo 0772 okumanya ebisingawo. Omanyi ayogera omu amaga njagala wuliriza mbigambo byennyini ng'akutegeeza kikyakuleetedde naki ky'olina okumanya ku bintu byonna by'oyagala omanye. Kano kawadde mwenna bannabitone abali eyo ng'oyagala okuyingira mu entertainment industry omukisa guzze osobola okugendayo kabyogere mu ddoboozi lye kennyini. Kati ekintu kiri nti nguddewo live band rehearsal studios abalina band abagala okukola rehearsals za shows tubagulirewo ekifo musobola okukola rehearsal ebyuma byonna mu ebiri. Tuguddewo ne podcast studio abagala okukola podcast oba gospel local pastor ayagala kukola programs ziweereze ku ma TV balina promotion ayagala kukola obulango bwa TV bonna tukoze podcast studio osobola okujja n'owulira abantu si bwe genda mu studio kukyazibwa naye osobola okurekodinga program yo n'ogyoyeza ku ma TV ag'enjawulo. So nabwe kityo twegazise Silver Bubble Studios so ziri wali ekoma mboga ng'agenda okutuuka Emperere ku Tassel Road tugenda zigulawo. So nabwe kityo yenna awulira ng'oyagala kola podcast zonna agala okukola content abalina band abalina shows gyemukole rehearsals live band rehearsal studios etukoze baziyita Silver Bubble Studios. Tulina ne Cheza Productions band alina omukolo mbaga alina ebbaala bandi weeri okukubira byonna byamulangira Ndawusi. So tulina n'abayimbi nga Rona Rungi alina akayimba akapya ke bayita nga omusawo ke yakoze ne Dr. Brain nakugenda okola challenge yo omuwagira omwana oyo muyitirivu gy'ateenda osaba kutu bakutteko bakikoze. So nawe ekityo mwenna tubakubiriza Silver Bubbles Studios omulangira Ndawusi aludde mu kintu ekaseera ate asitula abalala bajje industry eruke eggumire bulungi. Alright, ensonga ezo muziwulidde bulungi nnyo. Kale n'omuntu ayagala ng'olina ekitono lyo obadde wakituulira omukisa gwogwo. Kati awo njagala tusimbule video eyatuleese bulungi olwalyo lw'ensonga tulina ebintu bingi nnyo ebyokwogerako. Bwe mmala obulango obwo njala kusooka kusindika obubaka buno bugende wa president buli mu security alert naye obubaka buno babumpadde mbu musomere mu security alert abulya bulungi nnyo. Alright, omukulembeze nkulamusizza kanswenti oli bulungi wattu gye baleko gy'otambuza ne gy'oliko essaawa zino oyogeza abantu obwama buli nkwezenge yonna evuddeyo buli muntu ali mu kwogera naye kansooke njogera obubaka buno obuwulire kubanga bw'abantu bwa muntu abumpandiikidde mbu kugambe obuwulire bulungi nnyo ngenda busoma mu Lungereza mbudde mu lulimi olwaffe Oluganda obuwulire aŋŋambye gw'osobola okwogera ebigambo bino ensi yonna n'ebiwulira anebituuka ne ku Mwami Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze omulonde aŋŋambye busome bulungi nnyo era ngenda busoma mu ddoboozi ery'ekimpowooze eddoboozi ery'eggono aŋŋambye bw'ati. We have activated all our poison units in diaspora and we have just sent to all of them 3.9 billion targeting Bobi Wine. Agambye bw'ati nti bazuukusizza ebinja byabwe byonna ebigabi by'obutwa mu mawanga g'abamagulu meeru oba ebweru w'eggwanga era bwe tumaze obizuukusa ne tusindika obuwumbi 3,900 ng'ekigendererwa kya kulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mukawulidde bulungi kankaddemu. We have activated all our poison units in diaspora and we have just sent all of them 3.9 billion Ghanaian shillings targeting Bobi Wine.
ke kasooka kokubiri n'agamba please warn Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine to be extra careful. Not everyone laughing with him is a friend. Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu mulabule omugamba abere mwegendereza nnyo si buli amusekera nti mukwano gwe era amwagala. Most of them are state agents. Yoweri Museveni has ordered to use some script of Obote used to assassinate King Mutesa in London on the 21st November 1969. Nti tegeeza omukulembeze omu Robert Kyagulanyi Ssentamu nti ba state agent abasinga obungi aba Museveni abalagidde okweyambisa enkola yemu eyali empandiike Milton Obote Opeto gye yeeyambisa mu kusaanyaawo Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa mu kibuga London ekya Bungereza ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'Okwakumi omwaka 1969. Bobi Wine is a Uganda's only true liberator, and we must protect him all costs. Robert Kyagulanyi Ssentamu ye Munnayuganda yekka ensi gw'erinamu essuubi ayinza okununula eggwanga lyaffe, era tulina omukuuma n'omutegeeza mu buli ngeri yonna esoboka. Tugenze mu maaso. Massive arrests, abductions and killing are going on all over, escapes into diaspora. CDF has just said we must eliminate Kabobi immediately. Being alive is very dangerous to Muze and Uganda at large. Agambi what? Nti okukwata, okubuzaawo, okutta kukyagenda mu maaso n'abala bangi bali mu kudduka mu ggwanga. Ngere mwakiwulidde nga mutabani w'omutemu nga ne mutemu Didigi agambye nti balina okufuba okulanga bajjawo Kabobi bunambiro nnyo aveewo kubanga waabulabe nnyo eri obulamu bwa famire ya Museveni ne Museveni saako n'eggwanga lyonna ne muhoozi nga mumutwalidde. So Mr. President, whenever you are, please take this message, this security alert very serious. It has come from a label source that you should be very careful. Let me read it again in English so that the world gets to know what Museveni plans against you when you are in diaspora. The message goes like this. We have activated all poison units in diaspora, and we have just sent all of them 3.9 billion targeting Bobi Wine. Please warn Bobi Wine to be extra careful, not to even laugh. Not everyone laughing with him is a friend. Most of them are state agents. Yoweri Museveni has ordered to use same script of Obote used to assassinate the late Sir Edward Frederick Luwangula Muteesa in London on 21st November 1969. Bobi Wine is only Uganda's liberator, and we must protect him at all costs. Massive arrests, abductions, and killing are going on all over his exit into diaspora. CDF Muhoozi Kainerugaba has just said we must eliminate Kabobi immediately. His being alive is very dangerous to Muse and Uganda at large. So Mr. President, message ogiwulidde mba nkoze eki mba nvuddewo saagala kulwawo olw'ensonga nti ebagabego ebyo bangambye sibiddamu nze mbikugambye otegedde kale bwe tumala okuvaawo tudda luddawa wetugenda okudda wetugenda okutandikira wewa katutandikire wano. Omuganda agamba nti eryokanga n'etonnya wattu ne tulaba ensiisira bwe zenkana emyoyo. Eryokanga n'etonnya ne tulaba ensiisira bwe zenkana ki? Bwe zenkana emyoyo. Okubulawo kwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu
kujjeyo n'abali beekwese nti bali mu opposition kumbe bali bakola Museveni. Ebigambo bingi byogerwa abyogera mbalabye era bakyagenda mu maaso n'okutokomoka omugambo. Naye nze ekinsanyudde mu kino nti wandiyagala okukola omuntu ekintu ate n'owunzikamu oyambe muyambe ekkiriza. Mu nkola eya Labadaba Star President gy'abaddemu nga ali mu kubala ensonga zino nga bwe zirina okutambula, zongedde okulabisa abantu n'okugyayo abantu. Era Museveni akyaspendinga ssente empitirivu nnyo okulaba nti ateeka Kyagulanyi wansi. Museveni asitudde buli kinkwezenge yonna eva etandika okuteeka Kyagulanyi wansi. Naye jjukira be muli mu kugaba ebigambo bino si baana bato. Jjukira ebyafaayo byeddiŋŋana. Ekikulu kiri nti mu ssaawa zino Kyagulanyi byalaba niyawulira. Katonda bwe yavuddeyo okwebaza abantu bamubeereddewo yabadde mu kyamu, teyabadde mu kyamu lwaki? Bw'otunuulira bonna bagamba nti boogera ku Kyagulanyi essaawa zino nti bannabyabufuzi, bwe tubadde tuzooganya Museveni mu myaka gino bonna baali beegasseeko ku Kyagulanyi. Kye kibuzo ekisooka. Abali mu kwogerera Kyagulanyi amufuukire bonna baali beegasseeko ku Kyagulanyi oba ku national platform oba wadde omu ku bo okufuuka polling agent. Omu ku bo yali avuddeyo nasinkanako Kyagulanyi boogera ku strategies. Lwaki bavaayo kati? Kubanga bali ku mulimu. Omulimu ogwafuukidde Kagumba weegoge kati balina okuzza ssente z'omusajja nga bavaayo okwogera mafuukuule. Era nowe nkubuuliza nti gw'olowooza Kyagulanyi kyakola takimanyi? Akimanyi bulungi lwa nsonga alina okwongera okuggyayo enkwezenge zibadde zeekwese ziveeyo zeeyokye. Zeeyokya zitya? Kati nkuvire ku ntono. Wattu President yagamba nti ensonga ezitalina makulu toziwanga makulu. Ekyo ki yali amaze okukibala. Bw'obanga ogamba nti wawangula akalulu ng'ate wabbaka bbe nga ne results kati gigenda kuwera emyezi 3 temuziteekangayo ku mitimbagano. Mwagamba nti politics yaggwa si bwe kiri nti ye kiki ekikusindisa osasule abantu buli omu ekitono nnyo miliyoni 3 ajja ku TV ajja ku TikTok agende ku radio batandika okwogerera kitegeeza politics taggwanga. Kitegeeza ne legitimacy gy'onoonya tebangawo. Osindise buli nkweze kitegeeza nti Kyagulanyi musajja nnyo. Lwaki? Bw'ojjayo abantu bano bonna oyongera kulaga abantu tewangulwe. Omuntu yawangula ng'alina wiiniye teyeetaaga kwesansabaga. Okwesansaba kugenda mu maaso mu gavumenti ya NRM ne mu ggwanga kulaga nti waliwo ekitali kituufu era nga kikyagenda mu maaso. Nkoze ekiwandiiko ku makya ne bagamba nti Nyandi Esofeeri ye ng'omuntu era omuyeekera w'ebitege takikkiriza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yafuluma eggwanga. Baddemu okuteeka Red Block ku buli nguudo zonna ezifuluma n'eziyingira Kampala Buganda. Operation zikyagenda mu maaso. Kikulaga nti Museveni ye ng'omuyeekere w'ebitege ate nga teyalwana. Kyagulanyi kyazannya akimanyi era ne kyamulowooleza akimanyi. Kati njala kubuuza mwabazze ku TV ku social media bannamawulire bw'obanga Museveni ye amanyi kyekitegeeza Kyagulanyi omubulako kulada gwe munnanga alina ndawo eyo ebituli atalina mulimu ng'eyakuuma omulimu Museveni kubanga yateekawo enkola nti y'abanyarwandako balina efuna omulimu gw'ate obulumi obujjawa. Kitegeeza nti kyemwogerako ye Museveni akimanyi eyabasindisa okwogera byo yakimanyi y'ensonga lwaki ayongedde security mu buli koona lyonna ery'eggwanga ataddewo Red Blocks. Intensifying okuteeka abalala buli wamu bayingidde buli wamu. Nabagambye video gye nakoze bwe nakoze video oba nagikoze ku Sunday, yes ku Sunday ndowooza. Bwe nakoze video ne mbagamba ku balalu ne mbagamba bagenda kuyiwa abalalu. Ekirungi comrade omu yabadde ayiseeko e Busaabala. Kino kyabadde e Busaabala. Ono comrade yayiseeyo weba lukwata akatambi kano. Nze Lukwago Sfali oyo gwe mulaba yeefuula omulalu naye si mulalu is a isosomai operative bamutaddawo okulaba oba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ayingira ku One Love Beach e Busaabala. Abo bonna abantu be mulaba ku makuba abeefuula abalalu tebaba balalu
babeera bambega era omulaba kasita yandabye nakubako eriiso limu nalabanga mutunuzaamu kamera n'avaawo n'agenda in fact yalonze n'ejjinja nga yeefuulanga omulalu atudde awo ku mulyango oguyingira okumpi ne One Love Beach ebusaabala baketta baani abayi. Alright. Ekyo naddala kibagambye olunaku lwa Sunday era mukirabyeko. Kati ekyo kyenjagadde obategeeza mu ntandikwa nti mutegeere Museveni yakimanyi okubulawo kwa Kyagulanyi gye yagenze miranga myereere na biwoobe. Kale katusooke tudde wano. Ndabye abantu bangi nnyo nga muvuddeyo mwogera. Waliwo omumega bayita Saddam Gaira aludde mu byobufuzi tawangulako wadde ekifo kya LC1 avudde yayogera matankane ng'empale za Museveni. Mukulu Saddam Gaira diri wasembayo okwogera ne Kyagulanyi era nga mmwe abeeyita opposition nga ddi lwe mwegattako Kyagulanyi. Kati njala bagamba Kyagulanyi yavuddewo for a moment. Take over that vacuum. Don't shout. Right now, Kyagulanyi is not available. There is a vacuum. Please use that vacuum to do whatever left behind by Bobi Wine. Please. Kyagulanyi yavuddewo vacuum weeri. Bwemba nga muli basajja nnyo nga muloza muyina amaanyi. Take over that vacuum. Mulekerawo okubuzaabuza abantu. Saddam Gaira mubadde musibanga wa Museveni nga muli ba operative nga muli eseriza Museveni. Kati baba banja accountability kyekichovula baba wa airport. Robert Kyagulanyi Center is not available at this particular moment. Please do whatever left behind by Bobo mujimula nti ere ye yegiresi wadde vacuum yo weri kati mujitaking over. Muleme kusiruwala. Oyo mumaze. Mukulu Franka Kasaboni Gashumba Interahamwe M23 agent je baleko seboka asubinti oli bulungi. Ovudde n'ayogera ebigambo bingi nnyo Kyagulanyi bamuwadde miliyoni 10 eza dola biki. Kati waliwo omwami akubuuzizza nti ate eyawangula akalwa asasula atya gwe yawangula. Ekyo ng'okirese. Gwe eyali business man ate ofuuka otya kati TikTok oba radio presenter. Kiki ekyakubuza emirimu? Ekisookera ddala Kyagulanyi gwe weesimbamu yakuleka dda. Ekyokubiri Kyagulanyi ebintu byaliko bya gwanga lyonna era biri ku international level so signo mu ndowooza yo nga bw'olowooza. One, njala kutegeeza gy'onookoma okwogera ku Kyagulanyi gy'ogenda okulimitinga movements zo, gy'ogenda okulimitinga opportunities zo, gy'ogenda okufuuka more risk ng'olisikinga obulamu bwo mu bintu by'otategeera. One, Kyagulanyi gw'olumba si yagaana omwana wo okufuuka kiwali oyagala. Wazala Shera Gashumba ngoyagala fuuka ambassador. Olwokuba nti Katonda tagaba byonna. Wakomekereza omwana omulesa akoononeseeko, omwana atunda animal feeds. So, eyo si weakness ya Kyagulanyi, weakness yo. Bw'obanga tosobola kumanaginga na family yo kati ogamba otya Kyagulanyi amanaginga political party. Akube mukama we enfunda 2. N'amulemerako ng'akozesa maanyi ga mundu ng'omukira ku makyano lw'eggulu. Kyagulanyi si bwe buzibu, obuzibu bwe Museveni. Era ekizibu kya Gashumba alina fayiro zisukka 20 ku CID headquarter ne ku police headquarters Naguru gye banyigako bonyizi fayiro ne bw'otavayo kwogera togenda kukwata. Yensonga lwaki ali wano. Kati Gashumba obuzibu bwe tobuteeka ku Kyagulanyi olina fayiro 10 ez'obufere ez'obubbi ez'okusiga abantu empitandi ez'okukola kimu kyotaji. Kati mmwe mwenna abali mu kwogera essaazi nga gavumenti balinako fayiro. Gashumba Kyagulanyi si yalemesa omwana okufuuka ambasada. Yali weakness yo olw'okuba tosobola kumanaginga family yo, omwana wo n'akulemberera n'agenda atunda animal feeds wawudd over. Kati gwe kyekizibu kyo tootamanyi. Kitegeeza nti bw'oba Kyagulanyi asobola okumanaginga political party n'amanaginga family ye n'amanaginga eggwanga nga naawe stilo okyamwogerako, kitegeeza is beyond your understanding. Takyali level yo. Bw'obanga mukama wo Museveni akuwa ssente oyogere ku kyalo, kitegeeza nti w'amaanyi nnyo. Lwaki ye tamwogerako? Kubanga amutya. Walemu okumanaginga family, toyina order esobola kwogerako muntu yenna. Nesisimu katukuba akasabuni kampuni yagwa nga tosobola gimanaginga, toddamu kwogera ku bantu. Gwe kwata mwana wo oli atunda animal feeds, goba oteekawo awo
ye akole byayina okola kubanga yakulema. You can't manage anything in your life. Gwe nawe nkumaze. Tugenze ku mulala. Buno baka jine bugenda kubera bannamawulire mwenna. Bannamawulire akabinja ka state akatuula ne mukola podcast ezenjawulo nga mudiscussinga Kyagulanyi omuli Muyanga Lutaaya omuliro oyo musajja ayogere Bwakabaka bwe Kooki mbatumiddeyo kanswenti buli bulungi mwasoma amawulire temwayiga ate omulimu gw'amawulire mu Uganda tosobola gugaggawaliramu okumekkereza oli mwavu. 1 mwenna mukola podcast ne mujja mwogera ku Kyagulanyi naye omuntu yandibadde ababuuza muri bannamawulire aboogera ku mbeera egenda mu ggwanga oba muri mu bannamawulire abakolera gavumenti nga mukritisayizinga abavuganya gavumenti? Ebibuuzo biri. Muri bannamawulire aboogera ku nsonga ezigenda mu ggwanga oba muri bannamawulire abakritisayizinga abavuganya gavumenti eveeko? Kumwe mwenna tewali yali agenze kusinkana Kyagulanyi wadde okwogera naye wabula muve ne mwogera nga abamumanyi nnyo ekintu ekikyamu. Ekyokubiri kano kamesi njala mukawe Muyanga Lutaaya tobangako wa national platform era Kyagulanyi tomuwagirangako obadde ng'okola ku TV ng'ovuma Kyagulanyi kati watuuse okugenda ku podcast y'abayayi banno otandika okwogera ng'okamba Kyagulanyi yakulesewo ye kitaawo ye nnyoko obadde wa national platform. Fe ab'enkyukakyuka tetulina buzibu bwa Kyagulanyi kola ki? Tetulina buzibu bwa Kyagulanyi kugenda no. Obuzibu bwaffe buli ku mmwe abeefudde abatategeera ng'ate mutegeera. Lwaki? Ekisookera ddala eyo podcast ya Stanley Ndawula yonna eriko ba political failures. Podcast ya Stanley Ndawula eriko ba journalist abafairinga mu bulamu. 1 bonna tebalina mirimu okuva ku Stanley Ndawula mpaka ku oyo Muyanga Lutaaya. Bonna tebalina mirimu. Kati bo bafuna opportunity okuva mu gavumenti bagamba ogere ku kino ensonga naye nga kati wali muntu n'omu abanja Kyagulanyi ku byobufuzi byabaddemu. Just mukole ekintu kimu. Buli omu bw'omuga nti okulitisayizinga kinjira kubuuza kati singa Kyagulanyi kumwe yakubirako omwe essimu nti munnange njala kunkwekakawe we yandibadde asulawo. Stanley Ndawula akabinja akamukona muli abantu nga 5. Singa Kyagulanyi kumwe yakubirako omuntu essimu nti bannange njagala basinkana njala kunsuzaako Kyagulanyi yandibadde asulawo. Eno message njagala egende mwenna eri jeno bannabyabufuzi abali ku fake opposition abakolera NRM ne bannamawulire. Kumwe mwenna abavuddeyo okwogerera Kyagulanyi singa yabakubirako essimu andibadde mumukuuma wadde olunaku n'olumu. Bwembanga musobola okuva ne mukritisayizinga omusajja gw'otatuulangako naye gwe nga teweesimbadde mwero si wano nga naamwe temuli bafumbu temulina na mirimu mwalibadde musobola okukuuma Kyagulanyi ko eb'essaawa mwalibadde musobola kubanga enkweke mutudde mwenna Museveni abayinako fayiro okuva ku Stanley Ndawula oyo simanyani bonna ka podcast nga bonna Museveni abayinako fayiro criminal records yensonga lwaki basetinga okujjaawo. Kati nze mbuuza singa Kyagulanyi kumwe yakubirako omu wandibadde omuntu amukweka? Bwanga Museveni asobola okuba wasede mukritisayizinga Kyagulanyi singa Kyagulanyi akola ensobi najja n'abakubira essimu bagamba ndi wano nsaba kuntaasa mujje munkuumeko musobola mukuuma temusobola kubanga kitegeeza nti mwenna mwali mwambulamu emirimu gyammwe kukritisayizinga. Kyovula teri muntu mu Uganda munnamawulire alivayo n'agamba nti mugagga taliyo kubanga mukolera bukolezi bagagga bagaggawala. Kitegeeza bannamawulire mwenna mu Uganda temukyamatalinga temukyasobola kumatalinga ku nsonga za ggwanga. Kati njala bagamba tewali muntu yenna yandibadde asobola kubeera na Kyagulanyi kebere wiki nga temuwaddeeyo ate akyaba exposinga to the fullest. Kati amujagadde kuyitira obuyitisi video entuufu etandise. Buno baka njala bugende eri bannayuganda mwenna saagala muleekaani na Museveni n'abantu be ebyafaayo biddiringana newe biddiringana obirabidde luddawa era n'obyetegereza otya. Katutandike bwe tuti bukyanga Uganda ebeerawo ng'eggwanga Uganda ne Buganda ng'omutima gwa Uganda
Uganda tekyusangako bya bukulembeze mu mirembe ebiva kubadde kuyiwa musaayi kutta na kuwamba. Kati abasajja n'abakazi abali mu gavumenti ya Museveni kansooke malo bateekako muka kiraasi kano basomeseemu era munaaviira lwe comrade eno messenger ogitambuze ombuulize abasajja n'abakazi bonna ba politician ba historicals ne ba elite ebibuuzo bino wammanga. Mu bulamu tugamba nti okugema kusinga okuwonya. Prevention is better than cure. Are we together? Prevention is better than what? Better than cure. Netugamba nti ekijja omanyi kinyaga bitono. Tukyagenda mu maaso ekijja omanyi kikola ki? Kinyaga bitono. Ekizibu kya Uganda ekisinga obunene be bantu abaasoma fa. Ekijja omanyi ekizibu kya Uganda be bantu abaasoma fa. Nga yasoma ine empapula alowooza asobola okuwandiika. Kyekizibu kya Uganda ekisinga obunene. Tebakozesa nnyo mu magezi mazaale bakozesa kye babasomesa mu ssomero be babadde batadde emabega eggwanga nga buli mwaloza bategeera. Kati katugende wano. Museveni ne nnyina ne kitaawe badduka e Rwanda ekyabaddusayo zaali ntalo ne basiikinga asylum mu Uganda as refugees. Museveni ne nnyina ne kitaawe badduka e Rwanda nga waliyo entalo ne bajja basiikinga refugee status oba asylum mu Uganda. Kitegeeza nti ekyabaddusayo zaali ntalo n'okuba nti tebaali safe ne bajja mu Uganda. Are we together? Bino NRM tosobola bibasomesa era teri TV esobola bibagamba. Museveni okujja mu Uganda ne nnyina bajjanga ba asylum seekers ba refugee nga bavudde waabwe Rwanda ewatali watebenkevu. Are we together? Ndi yes. Mu byobufuzi bya Uganda buli mukulembeze yenna afuzeeko eggwanga yasooka kudduka mu ggwanga Uganda n'asooka akomawo oluvannyuma. Buli mukulembeze yenna yafuzeeko eggwanga Uganda yasooka kufuuka munoonyi wa budamu n'alyoka akomawo n'afuga eggwanga eryo. Kyenvudde nti ebyafaayo bigenda kuddiringana bitya. Kankuze kumwe basajja ba NRM gavumenti yonna va ku bano bakajjajjatta bayingidde ano mu 90 oba mu 2000 Foronasa NRA bonna ebitundu 80 ku buli 100 bonna ba asylum seekers baddukako eggwanga ne babeera e Kenya ne babeera e Tanzania ne babeera mu Europe ne babeera mu America. Ekyakiwakana kati teri kwano comment. NRM enkadde ya Foronasa eya NRA neya FMU n'ekibiina kya NRM kyasookawo kikadde bonna basooka kubeera ba asylum seekers e Kenya, Tanzania, Sudan, America, Bungereza. Kiki ekyabaddusa mu biseera ebyo? Kusooka ku protectinga bulamu bwabwe deni babaleki ekiddako. Kati bayo musiru yenna akusiriwaza nti omuntu okudduka for theft oba omuntu okugenda okudduka okukola ekiddako abaddusa ebyobufuzi no. Ekituufu kiri nti safety first. Bonna nkujira Museveni yasooka okuva ewaabwe Rwanda ne nnyina badduka Rwanda olw'entalo ne bajja mu Uganda for theft. Era bwe bayingira politics Museveni ne banne bonna basooka kudduka wabweru wa ggwanga kufuuka ba asylum seekers e Kenya, e Tanzania, Sweden, America, Bungereza, Belgium bonna basooka kufuuka ba refugee ba asylum seekers. So let nobody fool you that if someone leaves the country he doesn't care about the political matters. Unfortunately, when someone leaves the country for safety, he or she goes abroad to seek more support and assistance. Men, especially when you are engaging with a dictator who had stayed in power almost for 4 decades. And he knows exactly that he is not a Ugandan. It is on record. The Geneva Convention laws which are guiding refugees or asylum seekers states that any refugee from any other country is not supposed to lead that country. Museveni knows it clearly and his family.
Any change of government, Museveni and his family, they are in for it. They are going to be jailed because they are leading a wrong country. So it is our responsibility as we, the indigenous Ugandans, to take a course to fight against the Ntarahamwe and the Tutsi who are occupying our country right now because these are refugees. They are not supposed to be in that country. So, President Okufuluma agenda ayagambye agenze ku mirimu mitongole nga wa seeking a safety for his life at particular moment. Kati kando kuvile kontono. Aba national platform nga nange mwendi engeri gye twagala Museveni afe. Nchiddemu nze n'abagala enkyukakyuka mu ggwanga lyonna engeri gye twagala Museveni afe ne kabineti ye yonna yengeri yemu emirundi 1000 gye baagalamu Kyagulanyi nga mufu aba National Advance Movement. Akitegedde kiwandiika awo tokitegedde. Akitegedde wandiika awo tokitegedde. Engeri ffe abaagala enkyukakyuka gye twagala Museveni ne banne bonna baffe nga ne bwe kubaako omu ng'afudde bibye tujja ne tucelebratinga kati yengeri Museveni ne NRM ne ba Black Mirror gye baagalamu Kyagulanyi nga mufu. Kati omuntu obadde ng'omwagala affe n'akutolokako owulira emirembe. Era ne bw'obanga omubbi azze ku nnyumba y'okubba n'adduka ogera embwa esimattuse genda oli enkoko y'omubbi gwe. Omubbi bw'ajjewo okubba ku nju n'asimattuka n'adduka okiga gwe mbwa gwe genda oli enkoko yo mbakukwatako mbadde ngenda kutta ndireko kumako. Kati na bano obusungu bwe balina nti Kyagulanyi yayiseemu bwe busungu obwo ffe engeri gye twagala mbaffe ate esukka ku yaabwe emirundi 10 gye baagalamu Kyagulanyi affe. Kati bwe yasimattuse n'abavaamu maama bawulira obusungu. Bino byonna biraboogera gonna makwekansaamu kubanga bo baagala Kyagulanyi nga mufu. Kati saagala mudde mulekana ba NRM simanyi ono Bukyana simanyi Gashumba simanyi BBF Starefina simanyi ani. No, bakimanyi nti the more Bobi Wine is still alive that marks the end of Tutsi dynasty. Mukitegedde bulungi mikwano kubanze saagala kusimbula genda ku nsonga ndala ng'omuntu tategedde. Buli Kyagulanyi lwabeeranga mulamu kissa embeera embi mu bulamu bwa Museveni ne famire ye. Kati nga naffe bwe tuba bafudde nga bafudde ebyabwe ne tujagambiza nga bakimezza okw'omusana n'engeri gye twagalamu baffe kati bo baagala emirundi 10 Kyagulanyi nga mufu. Kati bw'aba yasimattuse maama. Kati those are the kicks of the dying horses. Yensonga lwaki kati essaawa zino bawulira bafa. Mbuulize wa NRM omuŋŋambire lwaki mukama bwe yasinga okutya n'ateeka barracks military red blocks across the country kubanga yabagambye nti ye muyeekera. Jjajja wa Kyagulanyi yaliko omuyeekera, kitaawe wa Kyagulanyi yaliko omuyeekera. Amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde. Kankibaddemu jjajja wa Kyagulanyi yaliko omuyeekera, kitaawe wa Kyagulanyi Ssentamu yaliko omuyeekera. Museveni yagamba nti amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde. Oba onfunye kati ye akimanyi nti Kyagulanyi yamugambye nti nze omulavidde nja kuba ye. Museveni alina mentality ega nti omusajja oyo alimba mwali muno. Ye akimanyi, ye Museveni akimanyi. Kati bano basindika ogwo ne batakimanyi. Amazzi gakukutira gye gaali gakoze eki gye gaali gakulukutudde. Mbulirayo artist y'omu Uganda yenna omuyimbi from day one ng'ennyimba ze n'ebikolwa bye bibadde ng'ebya Kyagulanyi. Kyagulanyi at the time yali akamafulejinga kubanga ye trend yaliwo, but he knew what he was doing.
all along. He knew what he was doing. Robert Kyagulanyi Ssentamu, all along he knew what he was doing. Nguleo artist nomu yali abadde akoze ekintu Kyagulanyi kye yakoze ebbanga lyonna. Kati Museveni akimanyi nti omwana nti Kyagulanyi yagambye nti nze nfulumya eggwanga nti ne Museveni ng'omuyeekera akimanyi nti yayinza nga nti yafulumye ng'omusajja mwali. Yakimanyi nti mwali nefe tuchumeta kola ki talimu kati awo bo bwe tubatuusizaawo katugende mu byafaayo nga bwe nkugenda nti ebyafaayo biddiringana ennaku z'omwezi 17 mwezi gwa kusatu mwaka 2026 bwe tuddayoko nga tetunafuna independence mu 1962 we tugenda otandika tugenda kuddako kokko emabega ompulya bulungi tugenda kuddako kokko emabega tutya bwe tuddako emabega ate tujja kudda tutandikire mu 1962 bwe tudde mabega nga Uganda tennafuuka Uganda nga bukyali obwakabaka obw'enjawulo obufugira mu bitundu eby'enjawulo nti bamagulu meeru Abangereza bajja mu bendo lya East Africa ne batuukira mu Buganda ne mu Bunyoro ne baagala okutandika okumaamira ku bwakabaka obw'enjawulo era baakomekkereza ng'era bakoze kye balina okukola kitya okuwonya obulamu bassekabaka okuli Ssekabaka wa Buganda Mwanga yalina okudduka agende bizinga by'essessere asooka awonyeeko obulamu ne kyaliwe mumanyi kyaliwe abanga mumanyi Ssekabaka Mwanga yalina okudduka agende bizinga by'essessere n'ebizinga ebyo gye basobola okubeera eyo ompulya bulungi yasobola okudduka asooka awonye obulamu adde then ne kabaka oba Ssekabaka wa Bunyoro naye yasobola okudduka asooka awonye obulamu ompulya bulungi nnyo Kabalega wegobaga Kabalega basobola okudduka basobola okuwonya obulamu ekyo tuyita okusooka okudduka owonye obulamu eyo nga tennafuuka Uganda era obutabanguko bwalinga bungi nnyo wabula nti obukulembeze obwali mu Buganda ebiseera ebyo bwali well structured bwali buteeketeeke bulungi nnyo ng'ono bw'avaawo waddawo ono kino kigenda bwe kiti ne kiwamu abazungu obuzibu kati bwe tuveeyo katujja 1962 Uganda efuna obwetwaze Ssekabaka Muteesa afuuka president wa Uganda asooka Milton Obote nga ye prime minister Milton Obote abazungu bamuyambisa okutandika obutabanguko mu ggwanga Uganda mu kuteeka obutabanguko mu ggwanga Uganda kyamuviiramu okulumba olubiri lwa Ssekabaka Muteesa era Ssekabaka Muteesa yamaliriza okuwonya obulamu n'asooka fulumamu n'agenda mu buwaŋŋanguse e Bungereza naye era abatamanya ŋŋamba be bamu mu message gye bampadde mu musomere president baakola ekikola kye kimu ne bamulumbayo mu buwaŋŋanguse ne bamukisisa omukono mu ngabo mpaka n'olwaleero okitegeera bulungi nnyo kati omuntu okusooka okuvaawo ekyosi kiyita amala okulaba taba mutiitiizi kubanga teriiyo mufu gwe bayita hero era eyo nsobi abawandiika ebigambo ebyo hero abeera mulamu newankubadde abasinga obunyimu nti abafu babeera ba hero no hero ebiseera ebisinga alina okubeera omulamu kubanga aba alina okunyumya emboozi n'olutabaala engeri gye yakola ki giraluyitamu okutuuka awo lwakuba nti baba abawandiika babaga nti abafu boogerwako ng'abazira naye ekituufu kiri nti abazira balina kubeera balamu banyumize abo abataaliwo bamanye obuzira bwabwe baabukola batya ekyo kimala okutuukawo mu 1966 kubanga ojja mu 1962 ne tujja Ssekabaka Muteesa yasooka n'avaawo n'adduka Bote yennyini yasooka naye n'adduka n'agenda mu Ekizayiro ompulya bulungi nnyo wano jjo lyabalamu wano litandika no Kizza Besigye ne yafuluma
bote bamwogera kubali ku Kyagulanyi nkujjukiza n'ennyambya Yosofiri waliwo mbadde ntandika olugero nyina naye bahava e Rwanda ne bajja nga basayira musikazi nga waba eriyo olutalo Janet Kembazi yennyini muka Museveni naye refugee yasooka n'agenda n'asiikinga asayiramu e Sudan Muhoozi Kanyarugaba naye refugee yasooka n'agenda n'asiikinga asayiramu e Sudan ne Kenya buluwamu kati tebajja ne bakuwa ekiboozi nti okuva ku Robert Kyagulanyi Ssentamu tekulina makulu era tekulina kukussa ku bunkenke ngera kugamba kutadde abantu ku bunkenke lwaki kyangu nnyo okulwana n'omulabe gw'olabako okumpi awo okusinga omulabe gw'otasobola kulabako kiba kibi nnyo kubanga tomanyi kyakupulaningira nakoze vidiyo y'okusande kweri ne mbagamba resolution ezayisiddwa ebitongole by'okwerinda ziri worth millions of dollars mulabyeko Christopher Kibazanga ng'agamba nti we have all what it is needed to get Robert Kyagulanyi Ssentamu as long as you are using gadgets. But Mr. Christopher Kibazanga, you betrayed your brother, the Omumbere of Renzulu Kingdom, because you wanted that post. We know. You are the Iscariot. You betrayed your brother, the king of Renzulu, and you betrayed the people of Renzulu because for you were in need of that position of a minister. And Renzulu Kingdom will not forgive you. Right now, publicly you came out, you said that nobody looking for Kyagulanyi Ssentamu. But if I may ask, why has your government deployed the military on all lords in Kampala and in Buganda mostly looking for Kyagulanyi Ssentamu? That means you've set up roadblocks, you've set up spy networks across the globe looking for Kyagulanyi Ssentamu. In the message which I've read when I was starting this video, the message was clear. M7 cleared 3.9 billion Ugandan shillings, which was transferred to all his agents across the globe to trace Robert Kyagulanyi Ssentamu. So, next time when you come to address the public, Mr. Kibazanga, get to know that history repeats itself. You know it exactly that when someone leaves the country in such a fragile political situation in Uganda, at the end of the time, it is not good for the governments. You know that. You understand. History repeats itself. You know it right. That in such a very fragile political situation in Uganda, when someone leaves the country, most especially the main opposition leaves the country, it's a mess. Leave apart the people we've been joking with, the likes of the man who was in charge of all intelligence, these Tinie Funza. Leave these Tinie Funzas and others who are in government right now. But the serious opposition figures, the moment they leave the country, it exposes the system. At the end of the day, the government is overthrown. So wait very soon. Don't be fool people. So, mwena ba ele propaganda njero bategeza. Nti history wa Uganda yenna asoma nti abakulembeze bonna abafuze gwanga Uganda. The moment omuntu avuganya government ojijja kafuluma kiba kiroto kyanjawulo. Kubanga tamanyi kyagenda kola, tamanyi bagenda kwogera nabo, kikyaloza government na kyekivu ekituukawo kati kyekizibu kibalina. Tebageza na bakubulire bozi kumeti niefunza yakomuti niefunza tavanga mu system ya Museveni no achalimu. Ompulira bola bali mempidi ku mabega Robert Kyagulanyi Ssentamu bonna ba FDC enkadde naye Besigye bagamba dda nti aba elite basinga obuzibu mu Uganda kubanga bali banko batunda obwongo bwabwe botuna omukyala Stella Nyanzi ng'awandiika ku mitimbagano kubanga ye kyasobola kuwandiika naye okukozesa omutwe gwe takisobola kyovula n'omubiri gwamulema okukontrolinga ng'omu tosobola kuba nti omuntu ali ku level ya PhD oba ya doctorate ng'osobola okweyisa nga bweyisa nagalaale wavanga ejjama n'ojja Nairobi okufuna sere za Museveni nakati okyali ku sere za Museveni ng'atoga nti omulwanyisa otya ekyakuleetanga Nairobi n'okukwatira waliyo kimanga ssente eza buli mwezi baakuwanga
era nga bakuwa ne mission ez'okukola kye kyakuleetanga e Nairobi kati bwodda ku Kyagulanyi ng'ate tomwegattangako gwe alina PhD lwaki tojja ne weesimbawo n'abala mwena Besigye bagamba mwamulyamu olukwe kubanga yali akimanyi nti ba elite temulina mugaso mulimu gwammwe kuloosa abantu timutegeera naye nakyo mba temutegeera mwatunda common sense ne mukozesa education nga key to confuse people kati kyekizibu ekiriwo the likes of Stella Nyanzi and other people in diaspora bawoza nti bategeera kubanga bo basoma kintu kimu kuwandiika they are good at writing. No, writing is just a skill, not common sense. Any fool can write. But discussing political matters and national matters are totally different. Muri kusereza omusajja mutambula wawudova mulya sente tukimanyi e Nairobi wakimangayo sente buli mwezi nga bazi ogende ki Nairobi n'ozikima kati bakuleetera ndegoza tukimanyi era watandika ofuna sente biro bwe kyange makesi meba kugubye nozimba n'ennyumba wagizimba nga state etandise okuwa sente okuzanyo katemba wali tolina nyumba ng'ate wasoma nkigambye abantu nawo kabakitegeere n'ennyumba gy'olina mu Kampala oba mu Buganda wamala kuzanya katenga wa Museveni akuwadde sente n'olyoka ozimbako ennyumba wali tolina sente era nga tozinayo ng'olinga bannamawulire ngolinga bannamawulire b'e Kampala gwe Dr. Stella Nyanzi olinga bannamawulire b'e Kampala nga tolina sente katuli oli mu Europe ozunga kuba temwagala kukola abantu abatayagala kukola muli kikolimo eri ensi tosobola kunga nti omuntu olina abaana abantu abakulu tosobola kukola ate ovayogerera enkyukacu lwaki tojja ne weesimba kale political vacuum weri come and occupy that political vacuum come and occupy that political vacuum which Robert Sentamu left behind bwowooza nti kyangu nnyo so mugende empola gwe naawe nkumaze nyongedde okugamba ekigambo ky'omuntu asooka afulume amale okukola byalina okukola ebweru kubanga bimwetagisanga omuntu nkibagambye naye mbagamba ekizibu kya Uganda kiri ekizibu kimu ndi kyekiriwa Museveni kennyini yalemesa abantu okukola kye balina okukola n'amala n'abafuula baavu mponga byoya then balyoka bamujoyininga kuba batebalina kye basobola kukola mbagambye nga Museveni nga bwe twagala Museveni afe ne Kyagulanyi bw'ayagala nga bwe twagala Museveni afe ne Museveni bw'ayagala Kyagulanyi nga mufu kati ayina oteekawo bano abantu okulaga ekifaananyi nti wali kibaagaza Kyagulanyi gwe mutayinaako buzibu lwaki musindikira mwogerako omuntu agira gwe mutayinaako buzibu lwaki mwogerako njala kubuuza Dr. Stella Nyanzi ne bakyali bammwe Richard Kano Kizza Besigye yabeera mu opposition emyaka 20 good years nga contesting against Museveni. Are we together? And yes. Mukazi we Winnie mukazi we Winnie Byanyima ngari mbitongole ebisalawo ku level y'ensi yonna ebiri affiliated ku UN. Are we together? Waliwo kidnaps, waliwo torture, waliwo assassination, waliwo buli kimu. Winnie Byanyima yawandikako ebbaluwa yonna mu International Criminal Court, yawandikako ebbaluwa mu UN, yawandikako ebbaluwa mu NATO nga muzibuza Kyagulanyi yali akoze ekintu kyonna to defend his husband or to condemn the atrocities of Museveni ze yakola for 20 years. Lwaki muli bankwe nnyo? Njagala omuwulire gwe Dr. Stella Nyanzi mwali mukozeko demonstration yonna across the globe during Kizza Besigye's time. Emyaka 2 Besigye nga waali mwakolako demonstration kebere abantu babiri across the globe. Osobola okubuulira abantu abanene abali mu FDC engeri gye bafaamu okuli Dr. Sulaiman Kigundu
n'abala gye bafaamu. Omusajja yakajja emyaka giri 6 mumutaddeko embeera gwe muyita president omu yabeera mu contest for 20 years. 2 decades. Nobody complained. Kati na kino kankibagamba abantu. Mbadde kisirikidde ebbanga lyonna. Tebakulya ssente nti Winnie Byanyima ayagala Museveni aveeko. Tekisoboka. Lwaki? Amuyinamu abaana 2 babajja ku siini tosobola balaba abaana bali mu diaspora. Olabako omuwa Besigye oyo lasita mukazi yeka abaana ba Winnie gye bali aba Museveni. 2 of them. Nobody knows them. Wabula Museveni bwe bagenze yasobola obbalaba ne Winnie Byanyima asobola okulaba abaana abalinako access babakweka. So tosuubira nti Winnie Byanyima asobola okuva mu bbawe Museveni gwe yazaamu abaana 2. Ayina abaana 2 bye yazaala Museveni. Genda oddeyo ogobere obutombi ne history ng'asoma nti bafumye Winnie Byanyima n'abaana mu State House. Janet alyoka ayingira abaana bali ludda wani abamanyi. Balina abaana ne Museveni. So tosuubira nti Winnie asobola okukiza Museveni bajja ku gavumenti ye ya Museveni. Kino teri abadde agenda kikugamba Winnie Byanyima kyovula for 20 good years abadde tasobola kuwabira Museveni wadde okukola ekintu kyonna. Balina abaana mwena mbatte mubaba nti gye bali. Kati huyo Sara na umagame nti yakimanyi mwena mbali temukimanyi kati yabadde akimanyi. Winnie Byanyima tasobola kukkiriza gavumenti ya Museveni kuvaako kubanga abaana be yazaala Museveni 2 bali mu diaspora babajja mu open space. Teri asobola bogerako wadde okumanya kye bakola wadde obala mu kifaananyi kyonna bali ku ssente za Mwamusolo. Basajja bali ku ssente za Mwamusolo. So abadde tasobola kuwandika kintu kyonna kuzoganya Museveni kati Kyagulanyi akajja myaka gigino 6 gwemutaddeko embeera. Buli omu awandiise kati yadduse azzaako nnyoko as simple as that. Oli gwe muzanyirako omugezi lwaki? Nabagamba nti international media zirimba mbega. Wabula gwe bazanyirako tebamumanyi. Mwawulidde BBC ng'ekubidde president essimu emubuuza yagizeemu atya. Kankuzanyire voice note eno, recording eno. Ogenda kwenga mbuza kati oli ludda wa? Wuliriza audio eno bamubuuza kati oli ludda wa? Yes, I can confirm that I'm outside of Uganda and I'm out of danger, at least out of reach of the Ugandan region. Can you tell us where you are? I cannot reveal where I am now, but I will be. President yamugambye nafulumya eggwanga Uganda naye nja kudda. Omusajja nambuuza osobola otubuulira wooli? Bw'oba tolina bwongo osobola kati kati ssaawa zino ntudde wano ngenda Gindi nkaddemu okawulire nkaddemu mutegere nabagamba nti international media esinga obungi zonna ziriko baki? Ziriko bamafia wulira. Yes, I can confirm that I'm outside of Uganda and I'm out of danger, at least out of reach of the Ugandan region. Can you tell us where you are? I cannot reveal where I am now,
that I used to leave Uganda because that did land so many people in trouble. But I can confirm that I'm out of Uganda. Without compromising. N'amubuuza owaayi kale wafulumye tombuulidde naye osobola otuwulira emyezi ebiri gy'omala nga weekwekanga ludda wa era wabeeranga ludda wa. President amugamba I'm very sorry sobola kureviewinga location gye nnali abantu be nnali nabo n'abankweka eyo kye nabaga nti international mainstream medias bonna bamafiya bwe basanga tolina buwongo ng'obyogera okategedde bulungi nnyo tugenze mu maaso. Someone such as yourself, a very prominent citizen of Uganda, to be able to hide for 2 months is incredible. Well, people concealed me. People gave me food. People gave me clothing and everything else. Is your family with you? I cannot talk about my family right now, but my family left long before me. Okay, so you're all out. Yes. I will speak more about this in the coming hours. Okay. The President and his son have been very clear, particularly the son. President Museveni's son has been very clear about what he wants to do with you. He wants to kill you, he says. What sort of fears did you have of the security forces as they were chasing you around Uganda? Well, it was clear that the regime wanted to eliminate me. And that is what General Museveni has always wanted to do and has tried many times, including when my driver was killed in Arua. Only that his son has made it clearer. Alright, obudde tulina butono. Muwulidde ebibuuzo omusajja wa BBC byabadde abuuza ng'alinga akolera nnyande kubanga bo kye baagala awo tuvuddewo kati. Njala kuddamu enkwezenge ziri ku TikTok, eziri ku Facebook, n'abalala. Bakulu mbalamusizaako nnyo. Ebiseera bisinga tugamba nti Kamulali gw'otalidde wattu takkaayiriranga, ffa nnyo kubikwatako. Ensonga za Robert Kyagulanyi Ssentamu National Platform z'abantu abawagira National Platform era abalola Kyagulanyi. Gowa NRM tojja zitegeera era zigenda kwambulira bwereere ekisooka. Video n'ebifaananyi byonna ebyafulumye ku social media byonna video nkadde n'ebifaananyi bikadde period. Mwe mwatuddemu kubanga kyabasasula okukola ne mutandika okukola analysis ba analyst batudde. Wait a minute. Nchiddamu mwe abatawagira National Platform nga muli ku TikTok ku Facebook muli ba political analyst ngero bagamba video zonna ezafulumye n'ebifaananyi byonna bikadde. Tannata kifaananyi kyonna ng'afuluma oba ng'ayitako airport oba nga zonna nkadde. Neffe tubaleka muzikozese kati gobodda ku TV ku radio no analyzinga video ate kati wano yadde ayina ebirevu ate kati wano yadde ayambadde black ate kati wano yadde akotta ensawa down ebifaananyi byonna bikadde ne video nkadde kyenjagala okuso temwanalyzinga kintu kye mutamanyi. Ekirala mbwera kati yayise luddawa nga ebiwandiiko babi nenkugamba munnange kwata mpola. Museveni yali agenda biragenda e Sweden ne mukazi we baafuna passport. Mwe mukama mwe abambeera omijja okujja ku social media okwogera musooke mukuire mukazi muge owaayi bwe wali ofulumanga Marijani Black so the Black Widow abadduse okuva mu Uganda mwafulumira ku passport z'obote oba zaalutwa. Analyst, we can analyze. Yafulumya iki. Njala kugamba ekigambo kimu Kyagulanyi yafulumye eggwanga. Era fajja tubulya butebe yafulumye bwana abayagadde batayagadde kati mwe mugende kimumanyi. Ompulya bulungi nnyo ebifaananyi video zonna nkadde tekuli mpya n'emu. Kati bambega wali ku international level bawuza owaayi wafuluma otya. Osobola tubulya wali wekokaludda bonna yabadde abamanyi buli kimu abakibajje ng'akiba bagenda kimubuuza n'akidda mukanjera bagamba bagundi. Museveni ye kennyini abawulira bwe lyadduka e Sweden ne mukazi we n'abaana be baafuluma batya.
bafuluma batya so ba analyst ba NRM mwenna abaagala muri ogajja ku Robert Kyagulanyi Center muswadde tagenda bawa mawulire wabula mulinde bulinzi kyagenda okukola oba passport yafudde ku ya Nasalo that is it yafulumye taliiwo ekyo mbamuvuga is not available at the moment. Please try again later. So whoever calling Robert Kyagulanyi Center, whoever looking for Robert Kyagulanyi Center, he is not available at the moment in Uganda. Please try later. At his normal time, during his free time, he will let the public to know where he is and what he is planning to do next. But at this particular moment, don't comment, don't talk anything which you don't understand about him, because you are going to expose yourself. Kubanga yabagamba abatamanyi tebakkiriza nti bamanyi wattu babeera bayizi mbayigirize ate atamanyi yeefuula nnyo nti amanyi ye yennyini yabyeyimbira si bigambo byange ezirikisi yazeeyimbira mu nnyimba ze n'agamba atamanyi abatamanyi nti tamanyi wattu abeera muyizi mu muyigirize ompulira bulungi nnyo kati mu basajja ba NRM mujala bagamba ekigambo kimu omusajja yayimba yali abitegeezera bibino ebiriwo byonna ate abeefuula nti mumanyi temumanyi abatamwagala ng'akyali artist tebasobola mwagala nga politician era bw'ogobera trend bonna abamulimu empitumbwa era tebamwagala ng'akyali artist naye mu art yabalemerayo n'abakuba ne mu politics bamulumbye nga baza bajja muso era naye abakubiddeyo oyo gwe bayita Bad Bobi Wine buli w'omusanga agenda kukubirawo dayo okole research abatamwagala nga mu music industry bamulwanyisa bamulemwa najja mu politics be bantu bamu ne bajja ne mu politics abakubiddeyo era bamulemwa kati yoyo ompulira yoyo alina bagamba lwakuba basajjamu temuyiga lwaki tewaliwo kibayita bad promotion mu bulamu bw'omuntu tewaliwo kulanga kubi eri ekintu kyonna kinaba NRM kibalemye okutegeera tewaliwo kibayita bad promotion mu bulamu bw'ekintu gwokimanyi nti ekintu kyoyita ekibi bw'okyogerako ennyo omuntu afaayo nnyo okwagala okumanya obubi bw'ekintu ekyo bw'okyogerako ekirungi ate oba kirungi sinaki wabula omuntu oyo aba ayagala kumanya lwaki ekintu kino kibi nnyo kati kibayita nti tewali bad promotion ekyo kibalemye okutegeera abasajja ba NRM. When you keep on talking about Robert Kyagulanyi Center on a daily basis, weekly basis, monthly basis, you are promoting, and so many people right now, they are eager to know who the hell Robert Kyagulanyi Center all over mainstream media, TV stations, YouTubers, TikTokers. The dead are not dead, the dead are talking right now, the dead are speaking. Who is Robert Kyagulanyi Center? Ekyo kyabalemu okutegeera. Oyinza okuba oli ku byo n'ebizibu byo ng'oyita ewantu ng'akakyagira kakutta akati naye ng'akakyagira kisikisiye program era mu busiriwu oyagala kumanya akakya endulu wakyevugira wano otaddeyo okutu obanga obadde otambula makubo go n'olulanya enswera zibu kiki ekikujja ku lugendo ogenda olingize wali enswera olabe ki ekiriwo kyegere tewali bad promotion teriwo teri bad promo. The moment bw'olanga ekintu nti kirungi tekifuna market, tekifuna market ate bamanyi kirungi lwaki tukiku neeyogera ku kintu nti kibi kifuna viewership, kifuna promotion, buli muntu abeera ne interest ekintu kino wakiba kyogerako nti kibi. Ekyo mulemedde okimanya.
mulemedde kimanya kati mumu promotinga buli lunaku ku makya n'olweggulu ali mwagamba okulonda kwaggwa ate n'ekirabo kimutamanyi abaganda tugamba nti akatali kabba amagumba oli osula mu mulyango mwagamba mwawangula kati ate mufaaki ne gwe mwawangula mwagamba mufaaki ne gwe mwawangula muliki yakola bibye kati bwe mubuuza zaako ki bwe mbanga baga nti bw'oba omezze bw'omegga tuluma kati muga nti mwamumegga ate waakimuluma omezze omuntu amateeka g'ekigwa gani bw'omegga omuntu nkoona naye nga kiba kiwedde naye ate omezze omuntu oli awo omwogerako mu kiki kimuliko buli omu Bobi minisita nezireta ono kagundi nezireta 2 in 1 akeera ku makya ku TV kambuuze Nalweyiso Nalumyanso Nalweyiso kansoke nkubuuze obwajjeno baabukuwa ku mulimu ky'omutuufu obwajjeno baabukuwa ku mulimu ky'omutuufu ekyokubiri gwe ku myaka gyo nga wooli tolaba nti oswala okujja okudifendinga ekintu ekitadifendingika bw'oba onoonya abana struggle boogera ku bituufu biri mu Uganda gwe byoyogerako ebitali bituufu ku Kyagulanyi ani akuvunaanyizibwako okuvunaana Nalweyiso nkubuuza ani akuvunaanyizibwako okukuvunaana ku bigo byogera ebitali bituufu ku Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'obanga osobola munoonya abaana mu struggle aboogera ebituufu mu Uganda Museveni atta awamba abantu abba obululu abba ensimbi z'omuwomusolo si Munnayuganda gwaki mukwata abaana abo nga mmwe mwogera ku Kyagulanyi ebikyamu teri abavunaanyizibwako bakwata era mumuluza nti bibituufu era gwofunako ddiini ye bwaki nkibuuza kino mbadde ngenda kubuuza munnange gwofunako ddi obudde nobeera nebbaawo ani era ekyo mbadde ngenkyebuuza nga nange simanyi nonosonyiwa kubanga teri yali awuddeko nti Nalumyanso Nalweyiso taliyo nobody teriyo mu history toyina musajja akaana wazaalakamu mistakenire akaana nakoogerako kwaga ojja ku makya n'olweggulo ng'oyogera ompulya bulungi nnyo kati munnanze njala kuga ekigambo kimu nga bwe mwogera tujja tudifendinga president nga twogera bituufu mukigumire abaana abakalakate nze ndowooza wandibadde ogenda n'onoonya omusajja anaakutuusa myaka gye emikadde kubanga onootera okutuuka mu myaka egitakyasobola kuva mu nju nga weetaaga omuntu agenda okubeera kumanya nti wakeeseza oba tewakeeseza kati mugundi Nalweyiso weetereze ng'obudde bukyali kitegedde bulungi ekintu ekyo oli bw'ogamba nti mutabani wo musaaki si mutabani wo kati nakino kankibagambe ensi ekitegeere buli lwolaba gavumenti ng'esansabaga manya nti gyekigenda si kirungi abali mu Amerika omusezi ali ewa mu Amerika ali yali mu kulobinga omanyi n'omusezi yakeera ku makya n'agamba ayagala kufuga ggwanga Uganda kati omusezi ali mu kulobinga ati bamuzze mwago at the same time alobinga nti bamuwa obuyinza bwa Uganda ejjukira naye enkwezenge talina ntandikwa mu Uganda talinaako muntu bwamuzala ti mu Uganda nti yono naye ali mu Amerika so njala tegeeza bannayuganda bali mu Amerika omukulu Roderick Lwabogo mwali mu Amerika yajja kulobinga mbona yasobola okufuuka president wa Uganda nekiraba muze mwagowa Mr. Lwabogo I know where you are right now you're in USA lobbying that America can allow you and your family to trade again in AGOA as well. You are seeking to be the next president of Uganda to take over from your father in Room 7. But let me tell you one thing. History doesn't favor you. You are not a Ugandan like any other people in your family, including your father in Room 7,
your mother-in-law Janeti, your uncle Salim Sare, and your brother-in-law Muhoz. You are both foreigners. So there is no way how you are going to stand anywhere in Uganda seeking for power. That is a mess. Keep on selling body parts of the innocent Ugandans have been doing across the globe, but unfortunately the world is watching you. So, mutegere ebintu kati wano omukulembeze yayogera ebigambo bino. Waliwo omuntu gwe njagala okuddamu wano ne mmuwulire bulungi nnyo. Njagala kuddamu omwami ono wano aluwa. Omwami ono era gye yabaddeko. Omukulu ono Mastoni yayogedde bw'ati. Video no mwagirabye. Mastoni yagambye bw'ati. Mulero ndi mayye bwe yazzeemu njala mubuuza kibuuzo kino. Wulira bwe yayogedde. Ganda wange oyo Kyagulanyi. Kwanza saagala kugamba bino bya president wo. President wange? Yes, yatunda kadi yange. Yes, nga bino ebirala mwete munnabite mwengane kigambo kutunda kadi nga temukikola ki? Temukimanyi. Kyotegeeza. Yes. Ekibiina kya National Unity Platform yali power. Kyatunda kadi. Akwata kadi ya Gomba East. Agiwa omuntu omulala. Ne bagiwa omuntu omulala yesimbawo. Alright. Mukulu Ronald Mayinja. Nkulamusizza nnyo kansubira nti oli bulungi. Gyebaleko gy'otuusaako engalo. Wagambye nti Kyagulanyi yatunda kaadi yo. Waliwo enjawulo wakati wa party card ne wedding card oba any invitation card. Mu party cards ng'ogenda kwesimba tezibaako automatically ziriko amanyago. Osobola okutegeeza eggwanga nti kaadi eyo girinako ekifaananyi nti kwali kuliko amanyago nti Ronald Mayinja. Kubanga tulina invitation card kubawandiikako erinnya ly'omuntu automatically eba yo. Okiri tulina wedding cards kubawandiikako erinnya lyo nti eno yo bagikuwadde bati. Kaadi y'ekibiina as a political party kuli kaadi yowandiikako erinnya lya muntu nti yo. Kekisookera ddala. Okwo nno kulimba n'okuwaayiriza. Ekisookera ddala. Toli founder member wa People Power, toli founder member wa National Platform no wajja buzinge enkwezenge ku mission zammwe. Ekisookera ddala. Bwe wajja mu People Power n'enkofiira yakuba olakola olunaku. Era gwe bwe wajja n'ogenda ate n'osinkana Museveni n'akuwa ssente. N'otandikawo Peace for Peace, More for More. Which parallel organization was look like a National Platform political party. Kyagulanyi yakusindike wa Museveni ogero teka parallel body efanagane National Platform. Ekyo nga kiwedde. Ogambe tebakuwa kadi. Wagenda n'osoma n'ofuna equivalent ya senior 6. Sibwe kiri nti ye. Waina ground ebugomba sibwe kiti nti ye. Lwaki bw'ogamba nti baakuma kadi wagenda ne weesimbawo independent kubanga waina ground. Bw'agenda mu NRM. Lwaki NRM teyakuwa kadi gye wasala ogenda mu NRM kubanga olina ground. So don't confuse people with your personal problems and your idiocy because you are full. Totally full mind oli musiru. Lwaki oli musiru. Omuntu alina political ambitions ogumiikiriza n'omanya kyo ky'oyagala. Mu National Platform temuliimu kifo kya muntu nga takikoleredde. Kyagulanyi si yakusindika ogende mu NRM. Lwaki NRM gye wagenda mu teyakuwa kaadiyo eya NRM? Oba lwaki teweesimbawo independently? Twagala tuwa obujulizi ku byoyogera nti kadi bagiguza omuntu guno ne sente zizino. Gwe nawe tuleetera kadi eyali eyo nga kuliko amanyago n'ekifaananyi kyo nga ya pate. Ekikutawaanyankwe era ze zikusiiwudde ze ziganye n'ogejja. Ekikutawaanyankwe era ze ziganye n'ogejja. Why?
gwe kennyini weetaba mu kusuula ekibiina kya Eagles Production. Gwe kennyini gw'omu ku bizibu ebyasula Eagles Production n'okutuuka olwo kubanga yasaanawo. Bw'oba ne Eagles Production yabalimu okumanaginga nga gw'omu ku bali ba directors, kitegeeza tosobola kwemanaginga dde okumanaginga ekintu kyonna. Oba ne molo for molo yakulema ate okanda otya ne tulina ekizibu mu Uganda. Era kyovula omuzungu yagamba nti omuddugavu naye ate abaddugavu ennaku zino tuli balala nnyo. Kati mukulu bw'obanga ekibiina kiwalimu nga director ekya Eagles Production wakisuula wali amanga the problems ezasula Eagles Production band wandibuuse obutwagala okusuula ekibiina kya Nuupu obutakirya mu lukwe era wakomekkereza ekibiina okituddemu olukwa. Yabaffe Museveni bwe yakuwa emmotoka V8 n'agikuwa Kyagulanyi yagamba ogitunde. Kyagulanyi yagamba ogitunde kubanga mu NRM mwafuna wasaba billions 3 nga zali billions 6 yali budget yo for more of peace for more for peace zali billions 6 ne basooka bakuwaako ndoza basooka kuwaako 1.5 billions o setting a peace for more nekulemerera ne bakuwa n'emmotoka mpya kapyata V8 nayo n'oyitunda. Kati otandika otya okuvayo gambe nti Kyagulanyi yatunda kaadi yo. Mukulu wayimbanga ennyimba nnyingi nti obukyayi bwaliwo okuva dda lwolyo mu mwayonka. Ekituufu wayimba kyoli obukyayi bwaliwo okuva dda lwolyo kuwayonka. So mukulu eri teyali baptism kaadi nti kaadi yakulaga mwana nti yamaze omugigi bamaze omusaako emikono bamubatizizza. Eri yali kaadi ya kibiina kya byabufuzi mu muntu agenda kwesimba ng'alina obwongo. Ate nabagadde moment omuntu omuteekako kofiira ka national platform n'abeera ng'akati k'akabaala nga kabadde kagimusenga enkofiira esinga akati obunene era asigala moolo bwe kiri. Ensi eyinza okuba yerabidde nti wafuna ssente n'otandikawo ekibiina ekikyo. Ensi eyinza okuba nti wafunako V8 kaveera n'ogitunda nga Museveni agikuwadde. Ensi eyinza okuba nti wali director mu Eagles Production n'ogisuula. Kikyosobola ye omuntu yandikubuuza kati okola mulimu ki omutuufu teguliiwo kubanga ne music mwamutunda. Era ono gwe tuwogerako we tudefendinga yali yabibagamba dda. Wulira Sami njagala tuge wano nga negye mulaga mulabayo muli enenya mweka temujja kugamba nti tekwabalaga kituufu. Gavumenti ya Museveni bw'eba ebalumirirwa mugigambe nti ffe oba mwagala tukyawe Kyagulanyi artist munaffe muyize etteeka lino lituyambe. Etteeka eryo teriyamba Kyagulanyi. Okay, nange linnyamba kubanga nange ndi artist naye nerijja obbayamba. Ekibayamba si bwe buhanda lutu kubasisinkana babaweeyo obukadde bubiri. No, ebyo byakubadongowaza my friend. Kino kyemukola njagala mukikole kiyambe mmwe kiyambe n'abaliddawo ne artist yali ekalamoja nga teyeetaaga kujja Kampala bamumanye. A few moments later. Ekyasinze nze okuntiisa ne bannanga abamu kuviira ddala mu kamwa ka sipiika n'agamba nti how can I pay someone whose music yet I'm promoting that music. Naye ng'ate nange mba nkugamba however much you're promoting me but you are also benefiting because ofuna audience and attention by playing my music mufulina nawo obulango and you make some money. So kyandibadde fair bw'oba ofunye kasente nange nosharingirako akatono. And another thing Your Excellency the President had guided ng'agamba nti copyright already weri naye nga tekola lwa nsonga tewaliwo system that is managing, you know, bayisa bye bayisa naye nga it's very hard to follow up. So almost bakirekera individuals buli omu yerwanirire.
omukulu yomu omukulembeze w'eggwanga ebigambo bye byagamba mu campaign mwagano bitegera kati ka mukulu Kenzo ne bannammwe kamba buli ekigambo kino bonna balonda mayinja wano kansoke nkoleka disclaimer abangobera mikwano gye bagenda okulya akatambi kano ebige bingendo okozesa omubimu si birungi nnyo kuwulira naye ngenda bikozesa ng'ekyokulabirako munansonyiwa nkiddamu kankoleka disclaimer ebige bigenda okuwulira mbingenda bikozesa ng'ekyokulabirako nsaba mu nsonya si byandibadde bituufu okukozesa naye ebigo bino bijja kugira ekifaananyi kituufu ku bayimbi b'e Uganda ne bannabitone ulya bulungi nnyo abayimbi ba Uganda ne bannabitone Robert Kyagulanyi Ssentamu yabagamba mulwanire corporate ejja kuyamba buli omu so si obusente obutono bwe babawa kasita mwakkiriza ssente za Museveni eza sali musale mwali mumaze okwetundayo corporate mwali mumaze ogifuna eya ssente lwaki bw'ova mu makaago oba gy'ovudde yonna ng'olina ekirwadde ky'abazira n'ogenda mu ddwaliro omusawo okujjanjaba kati omusawo mu kifo ky'okujjanjaba n'akuwa galimpitawa n'akugamba genda okozese galimpitawa aba takujjanjaba ekirwadde ky'abazira era kiba tekivuddeewo ate gwe goba wadde galimpitawa oba oyagala nnyo okugenda okudda mu kikolwa eky'ekigo ky'abakulu nga tokosezza galimpitawa kitegeeza ogenda kwongera ku bulwadde buli ow'abazira bw'olina kati ye music industry mwagiteeka akitegedde gamba nti okitegedde njagadde okukozesa oluganda olw'ekusifu abayimbi b'e Uganda mwenna ne ba artist mwakola ensobi okukkiriza ssente za Museveni eza sali musale yali amaze obbakwata lwaki ne nkugamba nti bw'obanga oli muyimbi n'okkiriza ssente za Museveni already abamaze okuwa corporate yakuguze akuggyeko rights zo yazisigazizza kati waliwo enkugambe okulya ssente za Museveni kyefaananyazaako naawe alina enziku n'ogenda mu ddwaliro bakujjanjaba enziku eyo n'otuukayo omusawo agenda okujja naga nti kati enziku eno ndoza kyendabye nti ye genda okankuwa obupiira buno bugalimpita bwogenda okozesa kati akuwadde ogalimpita bukondomu naye takujjanjaba ekiki takujjanjaba bulwadde buli obw'enziku naye ng'ate gwe badde obupiira ebiseera bisinga ennyo oyagala gendeyo nga toyambadde eki toyambadde kapiira aba takujjanjabye ye ensonga gye mwagendamu era bwetyo bweri temulina kye musobola kufuna kubanga ekisookera ddala mwakkiriza nti mwali munoonye ssente ne bazibawa nyongera obbagamba ekigambo kino basitakeholder bonna abali mu entertainment industry gavumenti ya Museveni contributingako 80% bonna ba government officials bonna bacontribute oba baconsuminga 80% of your art in their businesses. Lwaki bebananyini mahoteli bebananyini restauranti bebananyini disco ompulya bulungi nnyo bebananyini resorts bebananyini TV bebananyini radios ompulya bulungi nnyo kati tosobola bakyajinga sente okonsuminga content waabwe nga ebali mbuyinza ate nga you accept the bribe ate nga temusasula misolo tukisoboka tebagenda kugibawa era ekyo Kyagulanyi kibagambirawo the moment you accepted that bribe finish nemunekalakasa jjukira Museveni abagamba ataleka bujulizi ate tasonyiwa wayimba volongoto n'oyimba biwoobe Museveni akimanyi kenze kyakuteekaawo kujja ku muganda wo Kyagulanyi kubaawula system ya divide and rule ye kyeyabala kwe kuteekako emisango n'akukima ne bakuwa ne muwala wa Ssale Nyamutoolo
copyright nekomaawo so tosuubira nti mugenda kufuna copyright ne bana bagaba giyisiza tegenda kubeera implemented nkiddamu politically basobola obbazanya ne baga nti okay tugikkiriza tugiyisiza but implementing that copyright in Uganda impossible. Implementing the copyright lubayinza kita politically katukube kyagulanyi oba katulwane lumbuye katuna abantu ba social media abantu lwana tugiyise yes politically basobola okukikola but okiteeka mu nkola mukifunemu tekisoboka ng'amateeka amalala bagakolwa mu Uganda gawandiikibwa bo bennyini balogwa ne bagamenya bwe kigenda okubeera tebasobola nkubuuza ng'oggyeko ffe wano abakola messages za revolution ne sizanya music kubanga manchi bayita copyright njagala Ombuliro TV esobola okukola from morning up to evening nga tebakubye music njagala Ombuliro radio esobola okukola from morning up to evening nga tebakubye music njagala Ombuliro restaurant ba radio basobola okuteeka nga tewaliwo music Kebere resort Kebere beach teriwo bani baninyirizo biibo so bino betubaga mu bitegeere unless nga government ekyuse eyayina obbawa corporate Robert Kyagulanyi Center mu yeka kubanga is an artist he knew exactly what it means ne Museveni ya making sure nti abaawulamu tandiko kebere buli muyimbi yenna yagende wa Museveni aina criminal record they owned you because they have all your criminal records so tebasobola kubadde bawa corporate tekisoboka so mugende mpola ate very soon amongst you walogo bagenda okunyiga very soon amongst walogo bagenda okunyiga kuba temukyana kyembagattako sooka obuuze luli music industry Kyagulanyi tannagivaamu kufuuka politician art industry yalina venues yalina platforms ez'enjawulo mu Kampala ne Wakiso ewakolebwa emirimu gya art Zibati Valley, Pride Theatre, Biwologoma Mini Oro, atugenze eri ku Nile Theatre, tuina gundi, tuina Bati Valley, waliwo gundi National Theatre, n'ebitundu byonna. Lwaki of all of those places, babateekewa ewasale musale emutunde. Temusobola kukozesa mitwe mbaata mmwe. Because they wanted you to put you in one basket. No kuba kufuna comfortable muri babalengerera nobody knew about that kati go fudde boss abantu wa sente cheke bagende bazigabane ngaddi wezali zikoza amagoba era dinga bazigenda okuvaayo wachi muloze sabantu ti mu Uganda bayina kuwabo wibantu wachi muloze sabalwadde ntibasobola okuwona nga tewali ddagala tewali bujjanja bwa musawo ngadde ensi zibadde zikulaakulanye beziwa abantu bazo sente ngadi government ya Kenya bwe yawa abayimbi sente ngadi government ya Tanzania bwe yawa abayimbi sente ngadi government ya Rwanda yawa abayimbi sente ngadi Congo bwe yawa abasajja sente abayimba n'ensi ne yanaamirira ngadi gwe temwebuuza lwaki batuwa sente ngadi Nigeria bwe wadde abayimbi bayo sente ngadde naye Museveni ekintu ekyo yakinomalizinga nti ayina bateeka mu sako. What means a sako? Divide them again, force them into circles, which circles agenda power send. The end of the day when he needs you kubanga mai mugenda ku minister managing these funds agenda baita one on one to explain. Whoever failed to explain the expenditure of this money,
You are going to work for him or you are going to end up selling your properties. If not so, you will end up in jail very, 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 very soon. Or what the chibina che mu north wakadde chikumi, what is 100 millions kuba artist abali mu north? Or what almost million, what is 2 million kuba antu mu west? That means you are sharing the corporate via money, hard cash. Temusobola kitegeera. Temusobola kitegeera. Ezo check ezokola no abayimbi n'ebitongole you are sharing a corporate yawe. That is a portion of the corporate. Ebbala zoyimbiramu zaabwe. Kati stages zonna ziri mu Kampala ziri ku international zonna owning by state agents ebyuma. Ba state agents by owning. Era ba indigenous abalina stages ziri modern ni babalemesa. Silk invents, where is silk invents? Let us go someone kutegeera. By indigenous abali bataddewo abali raising the music industry, where are they? Ezo stage kati zemula mu Kampala zonna ezebbezo za state agents. Wanabasoko kuleta gundi stage ezezi nene sound. Where is the silk invents searchers? Where is the searchers? Nowhere to be seen. Ne club yazitunda, ne club azitunda. Baruwe wezi chali lubege nowhere to be seen. Temusobola kutegeera kozesa bwongo bwammwe. The moment kasitola bw'omuntu nga bali tayambala galubindi emyaka gyonna nalanga okutayamba galubindi ayina kyakweka bakweka nnyo facial expression zino tayagala olaba maaso gano nga munakuwavu kati yembere egenda mu maaso mu Uganda kati mutegedde bulungi nnyo ensonga ezo era mwenenyanga mwekka eggwanga mwaliramu olukwa Chebayita okukyusa eggwanga lidde ku reformatory setting. The moment the new government comes in, everything go back into reformatory setting. Chetulwanirira eggwanga lidde ku reformatory setting, but the whole entire city of Kampala is owned by one family. All businesses are owned by one family. Security is controlled by one family. Agriculture is controlled by one family. Forces is controlled by one family. The economic activities of the country, Uganda, is controlled by one family. To control you. Bumuna chitegera mojja kudengulu. Kati buno obubaka njala bozanya bwa mwami ono munnamawulire bwe njagala okufundikira nabwo era bugenda eri mwenna abayita bannamawulire akatambi kano kawanvu mukko naye njagala mukawulirize omwami ono yakoogedde bw'ati yagambye bw'ati the issue was to force you to submission, to harass you to Bwalanga Bobi Wine struggle lwanyisiza okuba ne tufiira ebyo byonna gizanyisa bwati nga bwagizanyisa kati byagambye agenze bweru abaana babakutte babagalidde nalaba edimuto ngamba laku children nalaba edimuto omusajja omugumu bwe yali alera omwana nga alera ku kaana ke ne bakamuggyako ne bakamuggyako because he's a prisoner. I felt the pain. I feel the pain. Bana abatukulembera at least Besigye tubadde tufa naye yasooka ku front line mubona babasibalya na this coach of mine this man has at revolution atuzize mabegemi. All right, hold on. Moyanga lutaye ne kagulupu kamwaka abasiru mwenna nobaka kambasindikire. Ogambi Besigye was there, was fighting every time. Kankubuuze. Besigye yalwana emyaka 27 yamujjako. Besigye contested 4 times. Did he remove Museveni? 4 consecutive times. Did Besigye remove Museveni? No. Yes, Besigye tried to demonstrate or to create chaos in Kampala. Did he remove Museveni? No. Why? Kubanga toina answer. The problem with Jemulina
mulwanira mu kituli ky'eppeesa kimu temukyusaako. Gwe lwaki oyagala okulozesa abantu nti tiyagasi yavuganga mu Kampala yajjako Museveni? Nkubuuza, tiyagasi yavuganga mu Kampala yajjako Museveni for 20 years. Tiyagasi gwe bakubanga mu Kampala yajjako Museveni. Can't you look for other strategies like Bobi Wine has done? Because Bobi Wine knew that even if never ngendo kwekalakasa bajja kuba tiyagasi. Kati kansoke nkunyumize munango otegeere muyanga otanga sinazanya comrade oyo. Nkuongera kutegeeza. Njagala kugamba strategies zikyuka. Genda mu police oyina mikono gyo gibuuze ani asinze okukozesa loss Museveni. The one who caused the chaos in Kampala or the one who went silent strategically as a new strategy? Oyina mikwano gyo mu police ne maji babuuze ani asinze okutawaanya Museveni. Museveni Besigye contested for 4 times. Did Besigye cause any economic frustration global-wise to Museveni? Did Museveni got any kind of sanction globally when he was contesting with Museveni? Besigye? Did he? Muli basiru nyombwa mmwe. Tetugenda kubeera mu kintu kyekimu nga tukola ekintu kyekimu. Ennwana ino kyukamu. Ennwana ino kukola ki? Okukyukamu. Bwogenda Besigye yatekangawo embeera bwe yagiteekawo n'avaako. Tiyagasi bwe yavuganga n'avaako. Nkubuuza genda obuuza abapoliisi ani asinze okuza Museveni ani gwasinze okuspendingako ssente n'okuzoganya Museveni. Kati mukulu ekirungi buli kintu kibeerako ekirungi n'ekibi. Omuzungu yayita social media eno ffe tulina obwongo tumenya history mu mutwe tujja ne tukulizoninga n'otegeera bulungi nnyo. Okitegeera bulungi nnyo? Kubiseera byobbi kubiseera bino tewaliwo sanction n'emu teyaliwo. Mukazi wa Mibyanyima yaliwo talina ki yakola for good 20 years. Si bwe kiri nti ye. Tewali demonstration across the globe for 20 years. Si bwe kiri nti ye. Tiyagasi yavuga Museveni yavaako? No. Museveni ali mu mbeera ki kati? Mubuuza ali mu mbeera ki? Oyagala kunga Muhoozi yatandise ku Kyagulanyi. Muhoozi tabaddewo. Muhoozi tabaddewo nga Besigye waali. Wambaka mbazanyira omwami ono. Yakana. Nayagala okubeera mu gavumenti. Simon Muyanga Lutaya. Simon Muyanga Lutaya. Mutambuze message eno ninze heno Maganda Matia Sholo tudde. Etuuke ku bantu bangi abalina endowooza nge ya Simon Muyanga Lutaya naddala aba NRM batandise ekiboozi ekyo olw'okwagala okuteeka endowooza mu bantu baffe aba NUP bangi bakyawe Kyagulanyi olw'ekiboozi ekyo mbu yaleseewo abantu baffe bali mu makomera yassa abantu. Wulira kino abantu bonna Robert Kyagulanyi Ssentamu be yalese mu makomera tebagendayo ku lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu bagendayo ku lwansi yaabwe. Bonna baganda baffe abatiddwa ku mulembe gwa General Museveni kuno nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ye mukulembeze waffe tebatiddwa ku lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu batiddwa lwa kulwanira nsi yaabwe. Kati bw'obanga oli mujeganga Simon Muyanga Lutaya ayambala galubindi musajja muwanvu musajja wa myaka 50 n'omusobyo amawulire agamazemu emyaka agenda mu 3 naye nga mu kwambala galubindi eyo omusajja omukulu oyo akaana ka Zubeda akampi ko bwe kateekako galubindi kamusinga ate okulaba ewala wabeerawo obuzibu. Wulira Robert Kyagulanyi Ssentamu taba kuva mu Uganda kyabadde essaawa yonna kisoboka okukeera ku makya ne wabeerawo breaking news nti waliwo motoka eyabadde ewenyuka emizibu ekiro ku ssaawa 8 emotoka eyo nti yes yagudde ku kabenje ebitundu bya Arua ku bitundu by'e Kadakasongola
era eyabadde agivuga yafudde bagenze okumusanga yani Robert Kyagulanyi Ssentamu kyabadde kisoboka okubeerawo singa Kyagulanyi teyavudde mu Uganda kyabadde kisoboka okukeera olunaku lumu ne muwulira nti abazigu bazinze amaka g'omusajja gundi mu kitundu gundi ne bajja ne babba mu buli kimu kyonna babadde n'emmundu era abazigu bano batemyetemye oba basse abantu ababadde mu makaago wakati mu lutalo abamu ku gwe basse yabadde Robert Kyagulanyi Ssentamu kyabadde kisoboka okubeerawo singa Kyagulanyi teyavudde mu Uganda kyabadde kisoboka bulungi nnyo okukeera olunaku lumu mu Uganda ne muwulira breaking news nti abantu nti yes ab'omu ku nnyanja mu bitundu gundi nti babadde bali awo ne balaba omulambo nga gutengejja ku mazzi bagenze okugujjayo okugwetegereza nga envubu yaguliddeko ekitundu naye nga Robert Kyagulanyi Ssentamu kyabadde kisoboka okubeerawo singa Kyagulanyi teyavudde mu Uganda kyabadde kisoboka okukeera olunaku olwo ne muwulira breaking news nti abakuumi b'ekitundu aba National Park mu bitundu by'egundi nti yes bagenze okukeera ku makya babadde mu kiro nga bawulira omusajja akuba enduulu mu National Park bagenze okudduka basanga omusajja empologoma emulya bagenze okugoba empologoma okwetegeeza omusajja nga ye Kyagulanyi Ssentamu naye yamaze n'afa kyabadde kisoboka okubeerawo kati gwe bw'oba ng'oli mudega ng'owamala emyaka 40 oli mumawulire aye ng'oli musiru to that level osapootinga abantu abasibya abaana ku bwereere aye waabita ku Kyagulanyi nti n'abasibiisa you a disgrace. Simon Muyanga Lutaya oyambala galubindi aye dizira makulu edi kuyamba General Museveni gwokolerere enaku dino don't waste people's time to talk rubbish mukoba alekula abantu abamu be yasiba baganda bo Alex Waiswa Mufumbiro Bobby Giant Sauda Madada bonabono okidi yabasibira bwerere Kyagulanyi kimugemera kuwa abo baali balwanirira nsi ebigambo bino byendogera tibyogerera Robert Kyagulanyi ansasule no mbyogera lwakuba nasoma amawulire mbyogera ku lw'eggwanga lyange n'ensonga lwaki nasiibula TV gye nali nkola ku Rest TV omusumba Isaac Kiwewesi n'amusimbula koze mukama wange mpulira nabye njagala okwogerako sijja kusobola byogerera wano ebusoge waife abantu baife bali bubi amalwaliro gali bubi amasomero gali bubi ebusoge woiwe Simon Muyanga Lutaya nendobemu amagezi agasookerwako oide ku kamera kuno otegeeza abantu amasomero gewaiwe mu bibuuzo ebya senior 6 bya Fulume Duzi lwa mukaaga gakoze gatya bana bameke kamuli ekalira abafunye 20 aba senior 6 Simon Muyanga daga abantu ekalire waiwe jobairo yenda okukiikirira bana bameka abasini yafa bafune di kaliro leta y'omwana mulala eyasowa ofuna obutaano mu P7 ebyo Kyagulanyi byali kwenda okwiza ebyendegeresa ebirungi mu bitundu byaffe kubanga kisoboka agamba somero tigage Simon Muyanga Lutaya bamu amagezi agategeera embeera abantu baife mu Busoga gye balimu abantu baffe Busoga bi aniya nga malwaliro tibasobola kujja kubalongoosa Eastern Busoga erimu edwaliro era lirongosa aniya lyaiganga yona Eastern Busoga ozira magezi gategeera nti Busoga Eastern yona erimu sikani ndale y'abakazi abali n'olubuto abave Buyenda abave Kamuli abave Wamwe Kaliro abave Wange na Mutumba niwa bajaiganga ozira magezi ago nti ebyo bigema kujja no Museveni gwokolerera era n'ensonga lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu ali kwenda abe nti alwanirira ACID mu bukulembeze. Comrade Magandazi wobale kubulya musajja omukulu ategeere manyi obukulu bw'omya ttooke so tebulaga ntegeera ya muntu basajja bakulu batula mu butebe ne mutandika okwewunzikanga ebiwugulu mutandika okwewunzikanga obutaayi bubakeeredde abantu balina obulumi ebige bimuwulidde bisinga obungi byange bivunaanyizibwako ku lwa Katonda n'ensi yange go wenna ali eyo atanategeera nga nfundikira okugoba abantu ku nnyanja kukyagenda mu maaso ennyanja igenda sigala ng'evugibwako bamagye aba SFC lwabwo kyeyogera nti bagenda teekawo okutawaanya bannayuganda obutabako kye bakola
Yeru abogo ne family ne Museveni bafuuke balangira n'abambejja. Bannayuganda bafuuke abaddu ye program agenda maaso era baagi implementinze. So okuba bantu ku street okumenya ebintu byabwe okubajja ku nnyanja zonna, it is a part of the Rwabogo's mission and Museveni's mission to make Ugandan poor so that Museveni and his family, they became king and queens. We become the subject to them to serve them as they wished. It is the same strategy which is taking place in Uganda right now. And it's part of the punishment every after when we get out of elections. When Museveni gets that he has been defeated in different areas of the country, Museveni makes sure that he sabotages the economic activities of all Ugandans. And he had been doing that mostly, especially in the Uganda region and in Busoga. Right now, it is all over the country because he knows nobody voted him. And he knows he knows that the Museveni himself knows that he got 27%. Robert Kyagulanyi Ssentamu scored 71%. So now, every economic destruction which is taking place in different cities across the country, this is a well-organized punishment of Museveni showing his brutality against whoever didn't vote him.